Yes, for additive views, mujimpera ka like, musubscribing ate munyigene kali abali Saudi mu America, Qatar, Oman bagamba nti mwenye kubanga muje followinga doze bifaananyi birengera ebimu ku bifaananyi ebibadde ku kwanjula kwa Eddy Kenzo kusaninya mutoro ndoze balengera abagenyi abayiti babaddeyo abasinga bebuuza abagenyi nga tetubategeera bano betulabi biba abagenyi be baayise era egyo mikwano gya Eddy Kenzo gw'otalabaawo si mukwano gwa Eddy Kenzo oba si ekyo nga tebayagadde kumuyita naye ng'emikolo gitambudde clear Eddy Kenzo kintu akiggadde Batimu Rwema obusungu bungi waliwo gwendaba ku social media ana page gyadduka ne mama postingayo ebigambo ng'alumba Eddy Kenzo ne Nyamutolo ng'agamba nti sombo omukono gwawe mbu tegubaddeemu vibe simanyanga social media tegugisaanikidde baana Timu Rwema tebaggwayo naye nga ne Timu Eddy Kenzo bakyawaga bagamba kasita tukikoze naye ng'ensonga zitambudde malembe zitambudde kirya ebifaananyi nkyabiina benyina kwambi kubatuusaako byonna ebimu ku ebyo ebadde ku saidi za wali ebuziga ku kwanjula oba ku introduction eya Eddy Kenzo naye nga kyoba omanya omukolo gutambudde kirya gutambudde malembe gutambudde bulungi nnyo byonna bibadde kirya byonna bibadde masavu kyenyiza okugamba bitambudde kirya esaazi n'omukolo gukyagenda mu maaso nno munnange ebifaananyi bino mbifunye kawungeezi bikubiddwa kawungeezi sanga 11 awo webikubiddwa naye kati essaawa zino gwemanya nti omukolo gukyagenda mu maaso era mawuli nkyaga kutuusaako mpola gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka ku subscribing onyigene kale osigale nga ofollowinga Fad TV yugi ojja kuba byonna obifuna Batimu Rwema bagamba nti omukolo gwa Eddy Kenzo tegutambudde bulungi nti tegubadde mu vibe nekira bagamba nti Eddy Kenzo ti omukazi abadde yamukweka nti omukazi abadde yamukweka nti amazina y'ebbanga simanyanga gwanvu nnyo nga amukweka nga tamwagala ndowooza olengera ebimu ku ebifaananyi ndowooza omulengera Eddy Kenzo ne Nyamutolo ndowooza babadde bamaze okuba nga batuuka obudde butandise okuba nga buzibirira ssaawa 12 ndowooza olengera nga butandise okuba nga buzibirira nga bakoze ki batuuse badde nkyagamba Timu Rwema egamba nti Eddy Kenzo nti omukazi abadde ng'akweka waaki bo bagamba nti Eddy Kenzo nti omukazi abadde amukweka naye ngamba Eddy Kenzo waddembe okuba nga omukazi we abadde amukumidde mu private oba okumuteeka mu public kiri gyali waddembe okuba okumulaga n'obutamulaga yo Timu Rwema n'amakulu kibeesibyeko Batimu Rwema mbaye ku social media waliwo addukanya page awo kwegamba akuba screenshot n'ateekayo n'ateekayo abasinga balowooza nti page ya Rwema naye si ya Rwema waliwo omuwala wagiddukanya naye maama kyeyeekola kuva ku makya kasi ategedde nti Eddy Kenzo alina okwanjula maama ebigambo byateekayo bikaawu nnyo kulumba Eddy Kenzo na Nyamutolo bigambo byokka byapostingayo byokka page ye eraga nti munnange muwangizi wa Rwema Namakula bamu ku Batimu Rwema Namakula bannange si byangu naye ng'ensonga zeezo byo bitambudde bulungi kinyiza okubagamba nze wamma bitambudde kiriya be baayise bagenze be bataayise batebakuyise tonyiiga be baayise baabayise baddembe okuyita be baagala kubanga omukolo gwabwe kubanga beyabakuba entoli nti ate simanyanga ate teyatuyise ate biki naye kola ogugwe oleme kukola ki oleme kumuyita waddembe okukuyita n'obutakuyita omukolo gugwe nze mba sirina omuntu simunaako buzibu bwakola omukolo gwe ne bwatampita waddembe toyinza kumunyiigira mbu ate teyampita omuntu waddembe okukola ki waddembe okuyita nti jangu oba tojja omukolo guba gugwe teguba gugwo abasinga banyiize ssebo nti babitaddemu entondo batondowadde naye Uganda batondowadde bagamba nti Eddy Kenzo fe mikwano gyo n'okola omukolo n'otatuyita muyinza okuba nga muli mikwano gye naye nga mulinayo mukoma alina mikwano gye egikola ki egisukkawo mwemukoma manyiri abantu ng'oluusi alina emikwano mingi naye nga waliwo emikwano nga buli mukwano gulinayo gukoma okumanya ebintu bye kali ningereko ko Salvador mukwano nnyo gwa Eddy Kenzo bavudde wala
Salvador kati manya nti Salvador yalina waakoma ate ne Salvador alina waakoma ate Eddie Kenzo alina gw'alina ate nga asingaleko ne ku Salvador waakoma. Bwe bityo bitambula eri abantu bati nga balina emikwano gyabwe egityo nga gikola ki bagikwasaganya mu ngeri bwetyo. Muba nnyo kubanga mugifollowinga kubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkade bagita Faale TV mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo ne nkugamba nti comment section bweri awo bakabontera mu comment section tosigale nga ojja kumedeko updates mba nazo each and every single day. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugifollowinga n'okubanga mwagikumirako likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade ojja kuba receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Nsonga za Edisa Musoza okwanjira kubadde clear kubadde masavu babadde bunga babadde buziga si bunga babadde buziga gubadde buziga ebuziga wali amaka g'abazadde ba Nyamutoolo maka manene wantu wagazi nnyo wagazi babadde buziga bitambule bulungi nyizo okugamba n'okwadde liyo abalumba abatimu bwe bagamba waapi amakolo gamwe tegubadde mu vibe like nga commenting nga to subscribing mbere bulungi mbagala nnyo mwena mweraba.